enyukuta mukaaga nti kitalo oluvannyuma lwa mukadde waffe okutuufaako kitalo nnyo mwami yatuvuddeko mukwano gwange yagenze simanyi nakumanya bakiŋambye kubanga nasembayo okwogezeganya ekizibu naye bakiŋe nga sisobola nakikkiriza kubanga muntu jogera nti nawe ona emabega yaliko oko nga njogerezeganya naye naye ku birthday bwe natuula naye nga ngenda gira bwe nti naŋŋamba ye nga ye angaye kati nteredde nnyo kitalo kera kanzije nkulabe tulabe ekigambo kimu badde tusaba tukwogerako wabadde mukwano gwe actually ekintu ekisingira ddala obukulu bwa byonna Muzeyita amala emirundi abadde kuva mu 2017 nakwatagana naye ng'omuntu twali tuva ku convention yemu bakuula abadde mukwano gwange muzadde era bwawulira omuntu yena amukubidde namuyita nti muzeeyi amanya kimbowa kuba yakiŋŋamba emirundi mingi ajja kiŋŋa nti bwawulira amuyita taata abahamu bwawulira amuyita muzeeyi abakimbowa so ebbanga lyonna lyonna lye mbaddewo angayidinza ebintu bingi ankoledde akatale ebweru kubanga kyeyasookera ddala kunkonekitinga ku bantu abo ab'ebweru era mbadde nkyenyumirizaamu nnyo ne bwolaba nabadde nalangirira nti ngenda kulitayalinga ngenda kuva mu kyokkola ebbanga lyonna lyonna Muzeyita amala emirundi oyo yali amaze okunkonekitinga akatale k'ebweru nga wano siraba kyenkolawo Mukama Katonda nyambi era mulaba obulamu bwange bwakyuka okuva mu 2017-18 bulamu mukyuse sente nzikoze na buli kimu lwa nsonga nti nina akatale ak'ebweru ate ng'omuntu eyakankonekitingako tamala emirundi amawulire gano gansanze ndi waka ewange Munyonyo era nenzigirawo emmotoka nenzija nengenda ku ddwaliro ekisubi nenzija wano ekiro nabaddewo nengenda nenkyekingako ne ku mami ekyengera moment ki otasobola mwerabirako tamala emirundi lwe yaŋŋamba nti emikwano gyonna gyonna sooka ogijjeko kyekintu kyokka kyokka kyenyinza okugamba yakiŋŋamba neŋŋamba oba lwaki akiŋŋambye naŋŋamba sooka okuwulinge era bwe muba mukyegendereza muyinza okukira nti omwaka gwonna oguwedde kuva ku birthday yange pate eri eyali emityana nyinza okuba nga saddamu kubeera nti no mundabyera byawantu oba mbonoki yasooka naŋŋamba ate nga ye eva ebbanga lyonna okuva mu 2017 kyenamuyigirako oba aliko okompewo oba aliko okoki aliko omwoyo ogwo nti senga akugamba ekintu kubanze one time yaŋŋamba naŋŋamba no guki ayina ekintu kyeyaŋŋamba naŋŋamba eyo bizinesi gireke yali yattaka awo eribaga nempaliriza nnyo nga ndaba balinguza layisi na buli kimu naye ne bamala ne banfera ne banziba so kati ye nga ye mbadde nga kyemumanyiko nga bwakugamba ekintu eva alinako ekyo so mu moment eyo bwe yaŋŋamba naŋŋamba omwaka guno guleke toddamu kugenda wantu bonna toddamu byakucakala toddamu kukola kintu kyonna sooka okuwulinge wabbali naye ate oluvannyuma afudde akiŋŋambye nti waliwooko abantu bonga bogurupu nti bamulumba yakitegeerako okwo nti waliwo oko gurupu yali yegezaako okunwanyisa mu byemirimu enaŋŋamba nsizinge buli kimu lese mutabani we gwe tumanyi nnyo Tamale Junior era alinaye mwogezi nga ye mubaka ki gwe bw'oyinza omuwa nga kojja Tamale Junior alina okufuba okulaba kubanga taata we kyabadde alina kibadde ekintu kimu nti bw'oba obadde mukwano gwe ddala kyekintu kyokka kyokka ekyawuka mu basitu bonna nze wano naakakiraba mu bantu babiri mugenzi yiga pasita yiga ne Tamale Mirundi. Tamale Mirundi bw'oba obadde mukwano gwe ng'obeera mukwano gwe si mwangu wa kumaintaininga avaako oluusi waya mangu biki naye nga bw'obeera mukwano gwe kubanga nkyogedde olwaleero no bwe mbadde ku TVM Tamale Mirundi bamukubirako okessimu driver wange neŋŋamba ku ssaawa 9 n'amugamba nti mwami Kimbo watumunoonya naye batugambye afunye accident Mityana. Tamale Mirundi ku ssaawa 9 ogw'ekiro yavuga najja nanoonya jjeza Mityana wonna tayina wantu bwe tubadde nga ne bwe ba function nti no inayo mu function ya mwana oba kinaatajja kati eigwa omukwano mulala
tegusangika kuba abantu ebisente bisinga obungi babeera mu mikwano bw'oba olina bw'oba okola otya na buli kimu kyonna. So ndi mu kujja wano olwaleero nzise kulaba nteekateeka yonna bampe ne budget then ndabe bwe ntandikira. Kitalo nnyo. Embeera bwetyo bweri wano eno mu maka ga Tamale Mirundi abantu batuuka ab'ebitiibwa. So wano bwe maka ge era osobola olaba abantu nga bayingira we wano bassebo ne bannyabo. Kitalo nnyo eky'omugenzi atuvudde ku maaso ne bannamawulire bangi nnyo banzeewo ne mukwano gwange bassebo ne bannyabo. Kitalo nnyo. So embeera bwetyo bwekyali bassebo ne bannyabo. Kitalo nnyo, kitalo ddala.